nga mwe nabasuubiza nti n'ensonga zino tugenda kubanga tuzituuka ku ntikko ngamba ensonga z'omwana omuto gwe bagobye mu famire bwetyo imbaleetedde akatambi akajjuvu ak'omu ku bafamily member nga boogera ensonga enkulu eyabagobeseza omwana ono mu famire. So erimu mwena ababadde bagamba mwakoze ekintu kyamu mugoba muti omwana nga lwaki mumugoba atuwulira bubi mwekaabiza obuziga mwogedde ebintu bingi mwogedde bino mukolimye buli post gy'oyitako buli muntu agamba I feel bad for this little boy mpulira bubi olw'omwana ono mpulira bubi olwa maama mpulira bubi olw'omwana mpulira naye nga tomumanyi kituufu. Kino nno kye kituufu mu katambi kaneeno kengenda okubateerawo mubeere nga mukawuliriza muwulirize ensonga z'ono omwami bulungi nnyo osalewo bulungi. Yenze Sheila Aditera nga mumanyi nti nno enkomyewo I'm back with another interesting video gy'otalina kubanga osubwa gwe beera nga osubscribinga olikinge okomentinge kwata ku notification bell buli video yona gye tuteekayo egenda kubanga ekutuukako bulungi. Beerako otwekuumireko osanyuke ku munaffe obeere inspired wamu naffe obeere motivated wamu naffe byonna tugenda kubanga tubikola ku channel eno inze naawe mbagamba mujje mutweyungeko tukole community eyaffe tukole akabondo akaffe tukole group eyaffe ey'abantu abawuliriza program nga zino eno zenjogera. Bw'oba ng'olina ekyokuŋŋamba osobola okuyita mu comment section n'okiŋŋamba nsiiba mbagamba nti nno ayagala okutumirako oba oyagala kutumira mwagalwawo oba maama oba taata oba muntu ki oba baana bo osobola okiteeka mu comment awo n'ongamba Adita nsaba tumirako ku mwana wange n'ombuulira amannya go n'omuntu gw'oli mu kutumirako ekifo mwasinzira nawe gy'osinzira. Trust me ngenda kubanga nkikolera mu bunnambiro gwe message giteeko nja kuba enjiraba bulungi nnyo. Katugende mu katambi mu bujjuvu ak'omwami omu mu bafamily member ng'ayinako kyatugamba ate era tukomewo. Era mbeebaza emirimu gye mutuusaako engalo. Baweereza ka vidiyo ako kali mu kutrendinga ku social media kati. Ka vidiyo kali mu famire yaffe yennyini. Abakulu abo be mulaba mu vidiyo bataata bange. Yali mu saati ey'ekitengi taata wange ddala ye mukulu wa taata wange. Oyo ataddeko galubindi omwami omukulukulu atakubye ekikalu mu saati enjeru naye taata wange. Omwana oyo gwe mulaba yaleetebwa mu kika oluvannyuma lw'okufiirwa. Twafiirwa omu ku baganda baffe n'aleetebwa mu kika. Naye mumanyi ebyokufiirwa omukazi yava eri n'agamba nti nali namuzaalamu omugenzi era omwana y'ono. Omwana oyo twayabiza omugenzi olumbe ne bamusikiza omugenzi ne biggwa. Era omwana abadde asoma kabojja wano kabojja preparatory ng'asoma bulungi nnyo mugezi muzibu. Naye ne wabeerawo omusajja atandika omumuclaiminga atandika okugenda mu maka g'oyo taata waffe oyo omulabye amugamba omwana waabwe omwana baamuwamba emisango giri ku poliisi nga bannyonnyolegana nga babagamba embeera eri bweti ne bweti. Naye okumalawo enkaayana zino zonna nga ne maama omwana agamba weeno nga mulabye embeera eri eno famire erinamuko kasente ng'omwana asiba omwana ku famire ng'amanyi weewajja okuba future abajja muweererera omwana we omwana ajja kulira mu mbeera ennungi. Taata waffe oyo ng'ayita lukiiko ng'ayita oyo akaayanira omwana ng'ayita maama we ne poliisi ng'abagamba ffe tetumanya byagenda mu maaso naye tusobola okukola DNA okumanya ekituufu. DNA weekolebwa omukazi ng'agaana eby'Uganda ng'agaana eby'Uganda muyinza n'okubaamu okucyangacyanga results. Taata waffe amugamba kyoyagala kye tuba tukola. Results zitindikibwa mu nsi ki? Omukazi ng'alonda America.
abaleeta baddokita nga bateekinga samples nga baziwa Korea nga buli omu alaba maaso ga buli muntu. Results zigenda America mu December. Results zakumawo January 15th nga ziraga nti omugenzi si ye nannyini mwana. Mukazi naye ekyankuula n'agamba tekisoboka, omwana namuzaala mu kika kyammwe ng'ayita Uganda nga tuyita ab'Uganda nga bayita ab'Uganda oba Medipol nga bateekinga samples era buto nga bazitwala era nga zidda ziraga nti ono omusajja yakayanira omwana ye taata omwana si wa mugenzi. So results ezo ezafulumye nga bazikwasa poliisi nga bazikwasa bazadde nga mu butuufu n'omwana afaananira ddala ono amukayanira. Naye ng'omukazi asibye omwana ku famire yaffe. Mu bumpimpi eyo vidiyo gye mulaba bayise b'amawulire mu butongole ne bakwasa ne bayita omwana ne baleeta olubugo ne baleeta ekifunduku ekyo ne bamuggyako ekifundukwa kye baamuwa. Ne bamuddiza maama we era awo yadde bamuddiza maama we mu mukolo ogwo amutwale mu kika kye ekituufu. So ebyo byabadde. Ebyo nno tebibadde bigambo byange nga woowulidde nti eddoboozi eryo lya musajja ate nze being a woman eddoboozi eryange oba osobola okulitegeera ne weŋŋamba kandikyusekyuse. Omwami oyo avuddeyo n'atukakasa n'agamba nti nno bannange nze omwana oyo tubadde tumwinako oluganda wa mu famire yaffe wabula ng'ate sinnaba kweyongera na concludinga vidiyo eno. Njagala okukujjukiza nti bw'oba subscribinze kigenda kuba nga kitukolera bulungi nnyo. Okwata ku notification bell kigenda kuba kiyamba ggwe ng'omuntu nti buli video gye tuteeka tugenda kubanga ogisuba ate era nga comments zammwe nzaaniriza kubanga ze nsinga okwagala gwe viewinga video gikomentingeko weba ekunyumidde giwe like egenda tuyambako gy'okoma okukola ebintu ebyo byonna video eyo oba ogiyamba okutambula okutuuka ku bantu abalala abanyinza okuba nga bagyetaaga. Jjukira video zenkola sizeekolera nze nzekka nzikola zigase n'oyo aziwuliriza oba aziraba ffenna zibeere nga zitugasanga abantu. Tekako ne community y'abantu bonna buli gyetuuka ebeere vidiyo eyo ng'ereseeyo omu gwekyusiza omutima gwekyusiza endowooza oba gweyina kyeyongeddeko ku ndowooza oba ku mutima ne ku bwongo gwe mulimu gwa vidiyo zino era y'ensonga lwaki nkola vidiyo zino eno. Akatambi k'omwana oyo ffenna ke tubadde tudiscussingako oyo omwami yavuddeyo n'atukakasa amazima n'agamba nti bannange omukyala omwana yamusiba busibi mu famire yaffe. Omwana we twamuzudde nti si waffe koffe katumuggyeko ekitambiro kye twamuzigizika okumuteekako omugugu gw'okuba nti ye yeetisse famire nga si wa wano. Era mulaba nti emikolo gyamukoleddwako ne bamuggyako olubugo olwo lwe bawanga kumusika. Omwana oyo kigamba nti nno okumusikisa omuntu gwe yali asikidde yali afudde. Omwana oyo ne bamusikisa abeere mu famire eyo ng'omuntu wamu nga yeyeetisse obuvunaanyizibwa bwa famire. Omwana oyo bamuzudde nti si wa waka ng'era we muwulidde omusajja okujja mu famire ng'amubanja mumpe omwana wange ko bano owattu omwana wammwe wuuyo nnyabo twala omwana wo ewa kitaawe gy'aba abeera. Ebintu ebyo tubiraba nnyo mu ggwanga lyaffe Uganda. Bamaama ne batukozesa ensobi ne batwala abaana mu mafamire agatali baabwe olw'okuba nga bakizudde eri famire erimu okkoka ssente n'amutwala n'amuteeka eyo. Omwana n'atuuka eyo n'atandika okufuna ebizibu tabeera na mirembe buli ddakiika. Embeera ze tezikwatagana byakola byebigaana buli kimu kimwesamba. Ayina ekisa ekibi kumbe wamuteeka mu mpewo ezitali zaabwe kati ezaabwe ziri mu mutawaanya zimunoonya addeyo
kyova olaba ziba zimumalako emirembe. So abazadde abakyala ebintu nga bwe biti temubikola bigenda kubaswaza ate biswaze naffe abaana. Bannange mumanye nga wa gye muzadde abaana ate era mubatwaleyo mu bwangu nnyo. Amanya yenze Sheila Adita. Subscribinga, likinga, commentinga. Video eno weba ekunyumidde girayikinge ate era teweerabira woba subscribinze nakyo kitugattako. Empagala nnyo.